mumanyi ebintu byokumpitanga mu bintu byammwe nga sibitegera mumpitidde sorry ompisani ompise bad black sorry abali ku bolongoto mukazi mulungi wamuleta njabu kunyonja nze nabaga nti abo abeepanga Dr. Tiamali bamusinkanangako because I'm a beautiful guy ani atantya nze ina beauty ina omuggo gwa Musa buuza nina lweko ulage ku economy nze nga nkyali wa pasita bugingo tawayiriza nina loozi tomuwayiriza mbu ate mubanya yali agizewo ku muggo gwa Musa byebike nina loozi kanasiko nankubadde muwanvu akomakulu nze nvuga limousine ekyokubiri busajja kyobuvuga gundi tuleera si busumaali bwe buninalo anayinama bangamba ono maamawo maama wange ono omwana muzaala kinnuma dayana oli maama wono ono muzaala naye enneeyisa gyeyisa matali nga twakawona twawono omuggo gwa Musa nawadde ndaba abantu nga babuuza nti nabatanza ababuulire ku ye ne Nampijja ani asinga obulungi. Tell the public. No, they were asking. Kubanga namwe abakazi mwetunula mu mmira. Nola noga tibanna. Onasinga wano nasinga wa. Tell the public. Kati gwe nti bujoye wano mugo gwa Musa tinaye kankubuuza. Igwe omugo gwa Musa. No mtigwa white stomach. Nochi? Omutigo white stomach premium white detergent. Tafon send gentle family. Mali mudamu masenge. Akati baba akati barakola. Nawe oli mukozi tuli mukozi wa Serefina njagala kumanya kunyango neta tuli bakozi bigese ine ebyanga enjine babannungi ebaako kabuyonjo kati ndakombuuze bigese ina birenze mwe sitting room ani ebiranzi kale naye ebyana bikukukale tulina bikukuji mu byenyu naawe biku buli famire bamwe ekyana ekiika ennusu nembabulire sategede nti bye mumpisa bye bino munyande bwe mba ntambula temunyigiriza ekibuuzo ekyokubiri COVID-19 tetunalaba mulambo sokolinde the question is nti wali obde ku musajja kubanga kiswaza obulungi bwo bwonna n'abatanzi nga tobbanga ku musajja. That's the definition of a beautiful girl. Ngenda kuddamu ekibuuzo tuleka nsooke mbuuza ekibuuzo kino kyoyambadde kye bayita batya kubanga tolina musipi muno empale oba kimuswaga bagitani zeno doctor bagita kimuswaga mutabani wa Mmondo nebituufu mutabani wa Mmondo Mmondo mugisha ate nze nabagamba nti everywhere bawa bad black amina muno omwana laba opportunity Mmondo ayagala muzzukulu laba opportunity nzono Kasirye Gwanga abadde mukwano gwange ng'akyali mulamu Kasirye Gwanga yamuntumako nadda mu kwekosa kati yikazirie ebikulu ebisatusinga mutabani wakiŋŋambako nti bwe twagende wa Kasirye Gwanga omulundi ogwasooka genda obuuze yasinga mukuga Kafuma abadde nembwa abadde newunya nembwa kati ziriwa genda obuuze Kafuma wagendayo mu maka ge n'omulabira ddala naŋŋamba nti ze ku terefayina njagalako omukazi omu n'abatanzi kaddiwe naye kati naye nandibadde namwandu kugina emyaka nammwe ate mukireke kasa tusigaze ebyapa by'ettaka kasa tusigaze ebyapa by'ettaka zali taliiwo Kasirye Gwanga mulekawo mulemire sekondire lwaki oweza emyaka egyo nga tobbanka omusajja wakiriyingira lukwago okabye enaalongo Elias omanye entalo zalwanyi olaba zalwana za politics yingira Patrick omujuuka bamamajja ako patu nedda yingire wabugingo ensonga y'amataka ensonga y'abyapa emotoka yani agenda ogivuga eyo. A beautiful woman is a public asset. If you get a lover mulete tumuapproving mama letire mutabani omwana Rose so kata ali ku wastage of resources binda watuleta akasajja akalinga sendi akalinga sendi ono wadde emitoka nitoko embe nabikuzimba bizimba ng'oleta lugambo ku makya simple logic nabagamba ani nze muleke nkukunamira n'enkulaga empologoma yo ku masengerenge ebize bweti gemaanyi ga Dr. Bad Black abanja gavumenti yakoze akalango nabadde manyi nakulaba ano ng'omwana omukyala addiza eggwanga
kati bali mu mbiranye ayagala ssente ze no I think kiddayo ku agreement kyali kitya mu ntandikwa yakyo kuba bad black mukyala mulungi ng'omuntu omanyi si kya bulijjo omuntu okuvayo n'abeera as free as nti nkola kwa malaya si kyangu siwagira mulimu gwakola naye mukyala mulungi annyumira omanyi waliwo kye bayita boldness omuntu okuvaayo n'ayatula si kintu kyangu olaba nange naye agreement yali etya nange okuvaayo okwatula kyennina kyentambulirina omugugwa naye totusunleka nkubewo anti kiriwo kati ekikanyala okuba oli mumange kubanga kiruma nnyo omusiraamu okumwokyeza embizzi mu maaso kati ogamba singa tewali walugavu ate nze nnumya nze omukazi nkulumya emyezi egi nga tuli mu lusirika nenkomawo nenneeyambula nempitawo nga ndi bwereere bwenti nga navyo yeewuubwa nowulira ngaofa